بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. amatenda amalungi ga Allah subhanahu wa ta'ala eyeyawula ku ebyo byonna bye yatonda, yatulagira okumusaba mu kiseera eky'obuzibu ne mu kiseera eky'essanyu. Ayanukula okusaba kwoyo aba amusabye bw'aba amukkiriza. Ajja abantu mu mbeera ez'obuzibu, omusituzi w'amadaala era omugabirizi wa buli kitonde kyonna ye Allah. Tumusaba okusaasira n'emirembe biddeeri w'ekitiibwa Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, olw'akaweefube omunene bwe yakola gye tuli okutujja mu kizikiza ekyokusinza ebitamanyikiddwa, n'atteeka mu kitangaala ekyokusinza Allah subhanahu wa ta'ala yekka. Kubiriza omwoyo gwange n'egyammwe okutya Allah subhanahu wa ta'ala, naddala mu kiseera kino kye tulimu ekyokugezesebwa tunywerere ennyo ku busiraamu. Omusiraamu mu kiseera eky'ebikemo alina kuyitiriza kunywerera ku busiraamu, kubanga dduniya sijinul mu'min. Olubeerera kimanye nti edduniya eno kwe tuli, omwaliro guno ogw'ensi lyekkomera ly'omukkiriza, ate era teriyo agenda kusuba kuyitirwako ekyo Allah kye yamugerera, wabula tunywize eddiini, tukuume ennimi zaffe, tubeere nga twegayirira Allah subhanahu wa ta'ala talina kimulema, ate era buli kintu kyonna kirina ekiseera. Teriyo mbeerera ya lubeerera, kullu ma lahu bidaya lahu nihaya. Buli ekirina entandikwa kirina enkomerero. Saba Allah subhanahu wa ta'ala atutuuzizza mu kifo kino, ku bimu ku bifo Allah byasinga okwagala nga gye mizikiti, yajma'ana fi jannatihi al-firdaus, atukuŋŋaanye ffenna mu jjana ye firdaus. Omulundi ogwayita twali tunnyonnyola akhta'un fi du'a, ensobi abantu ze bakola mu kusaba Allah. Tuli ku musomo gukwatagana ku bulungi obuli mu kusaba Allah. Tuli ku paati egamba nti akhta'un fi du'a, ensobi ezikolebwa mu kusaba Allah. Abantu bangi bagamba tusaba Allah n'atatwanukula. Abamu ne twerabira nti okusaba kuno kwe tulimu ibaada eyeetaaga okulongoosa. Kati waliwo ensobi omuntu z'akola mu kusaba Allah, ezimu nga zimufunisa omusango, ezimu nga zigaana edduwa ye okuzaanukula, ezimu nga ziraga nti omuntu oyo talina mpisa na Allah. Twakoma omulundi ogwayita nga tuli ku nsobi ey'e14, tahjizu rahma, omuntu okufunza okusaasira, so nga okusaasira kwa Allah kugazi. Allah okusaasira kwe kugazi.
kati mu nsobi ezikolebwa abantu abasaba ye muntu okwezzaako okusaasira n'akujja ku balala n'akwefundiza yekka nga bw'ayinza oga nti allahumma arhamni wala tarhamu haula, nkusaba ai allah nze nzekka gw'oba ossaako obusaasizi bwo, nze nzekka gw'oba ogaggawaza, ai allah togaggawaza basiraamu balala, gaggawaza nze nzekka. Abantu abamu babeera awo n'abeera mu famire mwali nga yekka yeesabira obugagga, ai allah nsaba nze nzekka mu famire muno, nze gw'oba ositula mu ddaala, nze gw'oba owayirimu, nze gw'oba ogaggawaza. Hatha khata, eyo nsobi ekolebwa omuntu yenna asaba allah. Okusaasira kwa allah kuki? Kugazi. Ai allah wano wokka e Uganda bw'oba ossa enkuba, ate saa'ira albilad, ensi endala, okusaasira kwa allah kugazi. Nabawa kissa ey'omusajja arabi alladhi baala fi lmasjid, eyajja n'akola susu mu masjid, yali munnamalungu bambi tamanyi, najja mu masjidi n'afuuyisaamu. Basahaba ne banyiiga ne baagala omukuba, naye nabbi yabagaana, n'alagira bayiwewo amazzi. Naye bwe yali asaba edduwa ng'afundikira nga nabbi amaze omuyita amubuulidde nti guno omuzikiti gwateekebwawo okusinzibwamu allah, tebagufukaamu. Yawanika emikono gye n'asaba edduwa, n'agaa nti allahumma arhamni warham muhammada, kusaba onsaasire, osaasire ne muhammadi, wala tarham haula, abasigadde tobasaasira. Ku kyebadde baagala okukola ki? Okunkola. Nabbi n'amugaana n'amugaa nti la, kusaasira kwa allah kuki? Kugazi, tokufunza. Kakati naye bw'oba oli eyo ng'osaba oli mu famire, leka kufunza kusaasira kwa allah. Allah mu famire muno nze nzekka gw'oba ojjamu. Ekyo abazadde abamu bakikola ne ku baana be balina nga babasabira, asabira omwana we yekka, allah gw'aba afuula ow'enkizo. Mwana wange ono allah, gw'oba owa kino muwe kiri, muwe kiri olw'abalala. Abaakum wa abnaukum la taduruna ayyuhum akrabu lakum nafa. Abaana abo b'olyazaamaanya mu kubasabira n'osabirako ow'enkizo, tomanya ani agenda kukununula, agenda kufuuka wa mugaso gy'oli. Bonna bakole ki? Basabire. Gwogwo gwa kusaba, tofunza kusaba. Ekyo nabbi yakituziiza. Era toddangawo ne weekaluubiriza nti oyagala gwe wekka allah gw'aba agaggawaza. Hatta omuntu allah ne wamugaggawaza yekka mu nsi, sente ziba zikyamugasa. Nga gwe wekka gwalimu omugagga, toyinza kulaba ekizibu ky'abantu oba kuggwerako, nga gwe ozirina wekka. Kusaasira kwa allah kugazi. Bansobi mu baana bange bokka, gundi yekka yaba alinnye ennyonyi, gundi yekka yaba afuuka kino, la. Hatha yusamma, ekyo omuntu kyaba akoze, tusamma tahjizu rahma, afunza okusaasira kwani? Kwa allah, n'akwezzaako oba n'akuzza ku bantu ab'enjawulo. Tuli ffenna ensobi endala, an yakhussa al-imaamu nafsahu biddua duna almuminin. Imaamu takkirizibwa omuntu yenna asabira abantu kweyawula mu kusaba yekka nga tasabidde bakkiriza. Naddala bayimaamu, naddala badduaatu abato, abantu abakayiga eddiini, abatamanyi ddamiiru z'abangi n'abatono. Otera obbawulira oluusi mu khutuba nga yeesabira yekka, duwa zidda gyali, alowooza asabira baki? Bakkiriza basiraamu. Kati la yajuuzu lil imaamu an yakhussa nafsahu, imaamu takkirizibwa kwawula dduwa kusaba nga yeesabira yekka, duna almuminin, nga tasabidde baki? Nga bwe tunaabeera waneŋŋa nti ai allah, allahumma rzuqni, allah ngabirira,
warhamni onsasire, wakfir li abi sonyiwa taata wange. Naye nga abasiraamu bawoza kimu, amin amin amin, naye nga yeka yeyesabira. Oluusi ekituleeta era nze wempulira abo simiinisa, naye nga baimaamu bangi bakikola nnyo. Tebamanyidde lwe tusaba nga tuli bangi, tebamanyidde lwe tusaba nga oli otya, oli omu. Oli naasabira bazadde be, rabbi ghafirli walwalidayya, ai Allah nkusaba onsonyiwe ne bazadde bange. Olwo abaffe ngenze era miinisa nti amiina. Kati ekyo baimaamu abasinga obungi abaimira wano ku mimba naddala olunaku olw'ejjuma, eyo nsobi abasinga bagikola mu kusaba. Fayakhussa nafsahu, n'abeera nga yeka yeyawudde mu kwesabira. Bayinza okuba bambi abamu bakikola tebamanyi, naye omuntu yenna asaba alina okumanya ddi lwasabira abangi ng'ali bangi. Ni wano wembagamba tuwanike emikono nentandika okwesabira nzekka, ate nga mwe mumiinisa mba nkoze ensobi, nina kusabira waki? Ai Allah tusaasire, otusonyiwe, otuggirewo ebizibu. Naye so sigga nti ai Allah nsaasira, onzigirewo ebizibu, ontansa embeera embi. Olwo abasigadde kyovulaba eno edduwa ya muwendo omuntu okusabira abakkiriza bonna n'abateeka mu dduwa, buli mukkiriza yenna omufunako empeera. N'olw'ensonga eyo yajibu ala al-imam, taku imaamu yenna au addai, omuntu yenna asaba okubeera nga amanya ddi lweyesabira yekka naddi lwabeera mu bantu nga teyeyawudde mu dduwa nga tasabidde bakkiriza. Tuli ffenna basiraamu, idha kanu yu'minuuna waraahu, eyo ensobi ekolebwa senga wabeerawo abakkiriza abakusabira nga bali mabegawo. Naddala mu kunuutu baimaamu bakola ensobi, n'olaba oli ng'asabira kitaawe na nnyina. Olw'okunuutu emu gye nayagala okuddukamu, nga imaamu ye asabira kitaawe yekka na nnyina, nenyiiga nnyo mu swala. Ninga omuvubuka ono yabaaki, fe alowooza tetulina bazadde, tetulina bamaama baffe beetaaga dduwa. Kanizo wempulira abantu b'ekika ekyo saanukula, naye abasinga bambi obungi tetwegendera fe kyetuwulira Allahumma amin amin amin, naye nootamanya asabira ki? Yeesabira oba asabira baki? Kubanga alaba ffe wetukuyambako gwe Allah okuwa ng'ate gwe totuyambye. Ffe tumiinisa ogga nti ai Allah kola ki? Yanukula. Ate ffe ne tuvaawo nga tetufunyeemu, nga gwe okoze eki? Oyo ensonga eba nsobi mu dduwa, mu kusaba. Okuŋŋaanyiza abantu baana bo waka, mulina edduwa gye musoma, muli bangi, kkiriza osabe okusaba okw'abaki? Okw'abangi. Tuli ffenna? N'olw'ensonga eyo omuntu akkiriza wagga nti Allahumma hdini warhamni wa afini, ng'ate waliyo abantu abaddamu emabega nti amin. Alina kusoma Allahumma hdina wa afina warhamna, kubanga baki? Bangi. Hadithi ya Thawbani ku bujulizi obwo yagamba, wala yaummu qauman fayakhussu nafsahu bida'watin dunahum, tageza n'ayawula edduwa n'agyeyawulirako yekka, dunahum nga tasabidde bakkiriza. Fa in fa'ala, bwe kamutanda n'akikola, fayakhussa nafsahu, n'ayawula edduwa n'agyezaako nga waliyo amabega abaddamu amin, fakad khanahum, amabazo bakumpanya. Buba buki? Bukumpanya. Omuntu bw'aba akoze eki? Bw'aba akoze. Tuli ffenna? Naye bw'abeera imaamu ku sujud au fi akhiri salah kabla an yusallima, bw'abeera ku sujudu imaamu atusaaza,
oba ku tahiyatu nga tannatoola salaamu, fala ba'sa an yakhussa nafsahu, awo tewali kigaana kwesabiranga ye yekka. Naye tuli ku dduwa nti yakukola ki? Yakumiinisa nga tuddamu amin, nga mu kunuutu, nga mu khutuba, nga khutuba eggwa, oba nga twesabira wamu nga tulwano mu ddalasa, netugamba katwegayirire ku Allah. Tuli fenna. Ensobi endala, tarukul adabu fi ddua, abantu okuleka empisa ze bateekeddwa okugoberera nga basaba Allah subhanahu wa ta'ala. Wadhalika bi an yad'uwa bima la yaliqu, omuntu takkirizibwa kukozesa bigambo bitagwanira, bitaliimu mpisa. Nga ki? Kubanga ekisookera ddala, yunafu al-adabi ma Allah, ekyo kiraga nti omuntu ono talina mpisa nani? Ne Allah. Muntu bw'aba asaba kimukakatako okukozesa ebigambo yaliikun, ebigwanira al-adabu ma Allah, kulaga nti omuntu ono alina empisa nani? Ne Allah. Senga omuntu agamba ekyokulabirako, ya khalika al-hayyat, owange gwe Allah omutonzi w'emisota, wal aqaribu n'essigga, wal hamir omutonzi w'endogoyi, nsaasira. Oyo aba tayolesezza mpisa na Allah, newankubadde Allah yabikola ki? Ebyo omuntu takoola nabyo Allah mu kumusaba, wabulaga nti ya khalika al ibad, wange gwe omutonzi w'abaki? W'abantu. Kati senga omuntu agamba for example, naga nti Allahumma ya khalika al khinzil, wange gwe omutonzi w'embizzi, wal kilabu n'embwa, ehdini kusaba onnungami, hadha kad taraka al adabu ma Allah, aba akoze empisa embi nani? Ne Allah. Gw'owulira bwoti omuntu oyo ng'asaba bw'atyo, oba olaba aba awadde Allah ekitiibwa. Abantu balina okukozesa empisa bwe tuba tukoowoola Allah, engeri y'okumukola ki? Y'okumusabamu. Kati omuntu buli waleka empisa mu kuzikozesa mu kusaba Allah, aba akoze ensobi. Nga bwe tugambye, ng'omuntu ayita ng'akoowoola Allah nga bw'ali omutonzi w'emisota, owasigga, omutonzi w'embwa n'embizzi, hadha la yajuzu. Era ekyo bw'oba okikoze, oba omaze okusiiwuuka empisa nani? Ne Allah. Era Allah tayanukula kusabako. Oba omaze okuleka empisa ezeetaagisa, bwe tuba tukoowoola Allah, Allah tumukoowoole n'empisa ki? N'empisa ennungi. Allahumma ya khalika Jibril, wange gwe ay Allah omutonzi wa Jibril, wa Mikail, wa Israfil. Ya khalika as-samawati wal ard, mutonzi w'eggulu n'ensi. Anta rabbuna, gwe Allah waffe. Wa anta khalikuna, gwe mutonzi waffe. Ya munazzila al-Qur'an, wange gwe omussi wa Qur'an. So sikoola Allah mutonzi w'ebiyenje, omutonzi wa sigga, omutonzi wa nabbubi. Mulimu abantu mbw aboolesa bwe batyo okulaga, oba ntegerekisi, ebyo tebikkirizibwa. Mulimu n'abantu era abeekaluubiriza mu kusaba. Gwe watonda obuti n'obusubi, gw'omanya omuwendo gw'obusubi n'obuti, olwedde Allah abimanyi, n'omanya n'obusigo obuli mu ntuntunu. Ebyo byonna byaki? Olombojja byaki nabyo ng'osaba Allah? Ntegerekisi, n'omanya na buli kaviiri konna akali ku ŋŋamiya. For what? Mwolese empisa ennungi mu kusaba Allah. Ebigambo bino bye mbagamba, abantu bangi naddala abo abeefuula abasomera abantu eddwa babikozesa. Naddala mu kunuutu ez'abantu abalimu okuzuula mu ddiini, abakwatakwata obwo obutabutabo obwo obwa kyenvu, bakozesa ebigambo ebitasoboka na kuyisibwa mu kamwa
nga ddala oyogera nani ne Allah. N'olwensonga eyo Allah bwe tuba tumusaba tulina omukowoola bil adab neki n'empisa. Qala al-Khattabi, Khattabi yagamba wala yuhsin an yuqal ya rabb al-kilab. Tosobola kukowoola Allah ng'omuga nti ya rabb al-kilab, omutonzi w'embwa, wa ya rabb al-kiradata wal khanazil, omutonzi w'enkima n'enkobe n'embizzi, oba n'omuga nti wa ya khaliqa al-hasharat, owange gwe omutonzi wa buli kiwuka, amanyi obusigo obuli mu ntuntunu n'obwoyo obuli ku ŋŋamiya, amanyi obuwendo gw'obusubi n'obuki. Taadabu ma Allah. Ekyo kiba kiraze nti tuyolesezza mpisa nnungi nani ne Allah subhanahu wa ta'ala. N'olwensonga ye walihaadha fallaiku bil abdi, ekigwanira ku buli muddu yenna haala duaihi, mu kiseera ekyokusaba li rabbihi an yataaddaba gaayata ma yumkinuhu, alina okukozesa empisa ennungi eziweesa Allah ekiki ekitiibwa, eziweesa Allah ekiki. Temulaba nti kabaka kyakulabirako, walillahi almathalu ala. Temulaba nti kabaka bamuwa amannya, naye era balondayo amannya, si buli kimu nti bakimuyita. Gwe njagala oyite kabaka kye bataamuyita Abaganda, okimuyite. Era bamuyita bye balaba nti bikola ki, ebitamuweesa kitiibwa tosobola kimuyita. Nga ki? Mumpe ekyokulabirako. Kuba muga nti Saabataka, akati njagala omukolo omugende nti owange gwe atalina ttaka. Olaba Abaganda kye banakukola. Mulwaki temufuna mpisa ne Allah nga mumukowoola? Naye osobola okuyita kabaka wa Buganda ebitendo bye bataamuteekako Abaganda, n'omuyita ekitendo ekimuvoola, kubanga mu bitendo bye Saabataka siba kiri kati limugjeeko, mu bitendo bye mbu cuucu. Muyita omugeni nti owange gwe atali cuucu, n'atalinnya muki kimugjeeko ge nti owange gwe. Akati n'olwensonga eyo al adabu ma Allah, empisa bwe tuba tukowoola Allah tuzoolese tuli fena nga tukowoola Allah subhanahu wa ta'ala. Ensobi endala addu'au ala wajhi tajriba, addu'au ala wajhi tajriba. Omuntu bw'aba asaba Allah tasaba mu mbeera ya kugezesa Allah, wal ikhtibari lillahi azza wa jalla. Bw'oba osaba Allah tokozesa tajriba olabe omugezese. Ka an yaqulu saujarribu wa ad'u Allah, kangezeeko musabe li ara, ndabe ayustajabu li amla, ndabe oba nannyanukula oba tajja kukola ki kunnyanukula. Togezesa. Bw'oba osaba Allah tomugezesa kulaba oba akwanukula oba tayanukula. Tuli fenna kiringa era omuntu okusaba Allah kyasaba n'akirimitinga n'aga nti ayi Allah kino kyenkusaba kya nnaku 3, bwe ziyitako tompa. La ilaha illa Allah. Muntu kiba kiraze ghayat su'ul adab ma Allah, ti omuntu ono ddala talinaamu wadde empeke ey'okuwa Allah ekiki ekitiibwa. Kaakati mu nsobi ezikolebwa mu kusaba, addu'a ala wajhi tajriba wal ikhtibar. Tosaba Allah mu mbeera ya kumugezesa, ayustajabu li amla, ndaba oba nnyanukula. Naye kamusabe ku balongo omwaka guno ndabe, kamusabe oba asobola okumponya, kamusabe oba nsobola okugenda e Bulaaya. Tokikozesa bwotyo min baabi tajriba wal ikhtibar.
kubanga ye Allah kyonna akikola ki akisobola. limadha tujarribuhu walimadha takhtabiruhu, lwaki Allah omugezesa okulaba oba asobola oba tasobola, era lwaki omuwa ebiseera wateekeddwa okukwanukulira. kino kyenkusaba Allah kya wiiki, mu wiiki eno mwennyini mwenkyetaagira. you are ordering who? tusabe Allah subhanahu wa ta'ala laisa min babi tajriba wal ikhtibar, so si mu mbeera ya kumugezesa, so si mu mbeera mbu yakwagala omuteeke ku buki, ku bunkenke. gwoteeka ku bunkenke omumanyi, omanyi obuzito bwo. senga twali tumanyi obuzito bwa Allah, senga buli kye twagala okufulumya mu kamwa kaffe nga kidda gyali twalisoose kirowoozaako. ddala kino kye ŋŋenda okwogera, Allah kimuwa ekitiibwa oba tekimuwa kitiibwa? neffe tumala gafulumya. n'olwensonga baganda bange abasiraamu, eba nsobi omuntu okubeera mu dduwa n'agezesa n'agakandabe oba Allah akisobola. gwe tosobola na kitaawo na bitonde birala, naye Allah ye akola ki? kati towemalira budde kugezesa, kumujarraba, kulaba oba asobola oba takola ki, oba tasobola. tuli fena ensobi endala, an yakuna gharadu dda'i fasidan, ekigenderwa ky'omuntu asaba kiteekeddwa okuba nga si kifu, nga si kikyamu. ateekeddwa okubeera nga gharaduhu sahiha, nga ddala eimu ye, gooluzize, ekigendererwa kye nga ddala kituufu. naye idha kaana gharadu dda'i fasidan, ekigenderwa kyono omuntu asaba buli wekibeera nga kifu, nga kikyamu, ka an yas'ala Allah an yarzukahu maalan, nasaba Allah amuwe maali, liyatakathara bihi wa yaftakhiru ala nnas. saba Allah ompe maali nyingi sobole okwewulira ng'abagagga, kubanga abantu bakimanyi nti omugagga yenna yeewulira. era abantu bagenda ne balaba omuntu ayeewula ne baga gundi ng'ennaku zino yeewulira, oli naaga nti yafunye sente. obwo buba bujega. omuntu Allah gyakoma omwongera ebyengera, gyakoma okubeera nga yekkakkanya. era buli olaba omuntu nga yeeragira mu irimu aba talina nti oyo ki ekimulalambaza nti oyo gwolaba alina irimu, oyo gwolaba kulaani yonna riwaaya zonna zimuli wano mu mutwe nti kyekimweraza, oyo omanya bumanya nti jahilun ahmaq, kimbuyege yennyini nga n'obusiru bwe buyimiriza nembwa mu sitenseni. bwe busiru obwo bwannamasansaana. omuntu abeera atya nga ate alina irimu mbw ate yemweraza, oli naamuwa ssente mbw ate sente zezikola ki? zezimweraza. kati an yakuna gharadu dda'i fasidan, senga ekigenderwa ky'omuntu asaba kibeera kifu, ekikusabisa Allah akuwe ssente, kweraga, kwewulira. tuli fena aw liyasta'ina bihi ala almaasi, ng'omuntu okusaba Allah amuwe ssente azikozese mu bujeemu. ai Allah nkusaba ompe ssente, nnyo omwenge, banjogere nako ku rediyo ne ku TV mu kunywa. ekigenderwa kyo kiki? kifu. kubanga abantu bamanyi nti omugagga yenna alina kukola bya kisirusiru. nze nembeera ne ssente nensaala. kyogamba abasaala bonna banaku. abasajja abapaakinga n'ennyonyi bazze kukola umura, ng'ennyonyi yamuleese yiye special, n'agipaakinga wali omwezi. gwe newewaanira ku ekyo. zirembeera ne ssente n'ensala ne bandaba mu muzikiti. ekyo ekigenderwa kyo kifu. kale omuntu alina ekigenderwa mu kusaba Allah, Allah akuwa ekintu naye ng'ekigenderwa kyo kifu. senga nina ssente, nze naaliyenze ku makya n'olweggulo nga nsula na muloogi, tebaalindabye nako.
tebajja zikuwa musaabu. Oba okoze eki? Oba okoze ensobi nene nnyo. Tuli fena aw yasalu llahu, oba omuntu okusaba Allah amuwa obufuzi, amuwa obwakabaka, liyuhariba min khilalihi awliyai llah wayatasallatu alaihim, sobole okulwanisa buli muntu yenna ali ku nkola ya Allah. Singa Allah ampa obufuzi nenwanyisa buli musalafu yenna nemusalako ebirevu nesikkiriza basiraamu abo kwaziina, hatha garaduka fasid, ekigenderwa kyo kiki? Kifu mu kusaba. Omuntu alina ekigendererwa ekifu nga kyakwonoona ddiini ya Allah, kyakujemera Allah, kyakweraga, kwewulira, oyo Allah tamuwa era abakoze ensobi nene mukusaba ani? Mukusaba Allah subhanahu wa ta'ala. Ensobi endala, an yatamida al abdu ala ghairihi fi ddua, ye muntu okwesigamira omulala mukusaba. Wano abasinga obungi bwe tugwa, tulemerera okwesabira ne twesigamira abaki? Gundi ajja kunsabira. Abeesigamira bino abantu abalala okubasabira, mbeera ya kiyudaaya n'abanaswara, bakatuliki abo nebenabayita abanaswara, bamasihiyin, kubanga abanaswara be bali ku nkola entuufu. Naye bano bamasihiyin, bamushiriku bano ab'ennaku zino, abakatuliki abo, ye muntu akola ensobi n'amanya nti ajja kgenda ewa faaza, amukole ki? Amusabire, amwenenyeze. Kati mu nsobi ze tukola, gwe omusiraamu okwesigamira omulala okukusabira, gwe n'olemu okwesabira, kiba kitegeeza ne thika mu Allah wagimugjamu ntegerekese, n'obeera nga thika ekuli mu seeka, kyova olaba okgenda ewa abamaseeka ng'ekikututteyo kusabira nsobi. Era omuntu yenna ayeeranga nti asabira abantu aba akoze ensobi, era abantu tebateekeddwa kgendayo, kuba ekisookera ddala aba abajjewo okwesigamira ani? Allah. Abantu abo n'abateeka nga bo bamwesigamidde bwesigamizi. Tujja gende wagundi atusabire, atuwa oluzaalo, batuwe ezzadde, jagende wagundi ansabire, ampe edduwa y'obugagga. La, al muslimu alhaqiqi, omusiraamu ddala, la ya'tamidu ala ghairihi fi ddua, teyesigamira mulala yenna kumukola ki? Kumusabira. Gwe kennyini beera ne thika mu Allah ti Allah ajja kunnyanukula, bwe musaba Allah nnyanukula. Leka kuteeka thika kwesigamira mulala, kubanga Allah ogenda kubeera omugjeewo ng'ono yekka gwe otaddemu thika. Kivola ne bino bimuwulira bano abagaba amazzi ga rukuya, toteeka mu rukuya n'oteekamu nti rukuya eno yegenda okukuwonya, wabula Allah ayisiza mbuki? Buyisiza. Kati gwe leka kuddira buso gundi yonna, trust yonna kugiteeka mu mazzi, wabula thika giteeke mwani? Trust giteeke mu Allah. Gano amazzi Allah ayisiza mbuki? Buyisiza. Tolaba oli omuto oyo gumuluma naga akemmira amakerenda nja kuba mponye. Thika giteeke mu Allah, trust giteeke mu Allah. Aga makerenda Allah ayisiza mbuki? Akati omuntu yenna yesigamira omulala mu kusaba. Fatajidu minan nas man la yad'u Allah illa binafsihi, osanga abantu bangi nga tasobola kwesabira, wabula asuubira mulala amusabire, asuubira balala bajja kumusabira. Ne bwakola ensobi jagende wagundi akole ki? Ansabire. Ne bwakola kino jagenda gundi ansabire. N'olw'ensonga eyo al-i'timadu ala ghairihi, omuntu yenna yesigamira omulala ng'asuubira nti yajja okumusabira, fakad akhta'a fi ddua, aba akoze ensobi mukola ki? Mu kusaba Allah subhanahu wa ta'ala. Walihadha la yanbaghi lil abdi an yada'a ad-du'a, tekigwanira muddu yenna musiraamu
mukkiriza yenna musajja oba mukyala kuleka kwesabira gwe kennyini weesabira omulyango gw'okwesabira muggule wakati wo nani ne Allah subhanahu wa ta'ala au an ya'tamida fihi ala ghairi bihujja annahu mudhnib newankubadde oli mudhnib omuntu omwonoonyi akoze ensobi teweesigamira mulala nti nze ne bwe nnaasaba Allah tajja kukola ki Allah yanukula atya omwenzi nga nze Allah yanukula atya omuntu nga nze atasaala kati ekikwenza kiki era lwaki tosaala kati leka kubeera na hujja eraga nti kadi adhnabta owange nkoze nnyo ebyonoono ne Allah takyasobola kunnyanukula kaŋŋendewo omulala akole ki ansabire wabula kikugwanira obutalekaayo kwesabira kubanga buli onookulekayo nga weesigamidde mulala ogenda kubeera nga okwesigamira Allah okugjeewo weesigamidde biki bitonde ate teriyo kitonde kitali kiki kitali kinafu teriyo kitonde kitali kiki kitali kinafu ebisigadde byonna binafu n'olw'ensonga eyo walihadha jaa rajulu ila Malik bun Dinar omusajja bwe yajja eri Malik bun Dinar faqala as'aluka billah kusaba kulwa Allah an tad'u wali onsabireko fa ana mudtarrun ndi mu mbeera ya buzibu embeera gye ndimu yeraliikiriza ndi mu mbeera ndi ku kisenge qala kyava amugaa nti idhan fas'aluhu bw'oba bw'otyo bw'oli mu mbeera gy'olimu eyo ey'obunkenke ey'obuzibu fas'aluhu gw'oba okola ki gw'oba osaba fa innahu yujibu almudtarru idha da'ahu kubanga oyo Allah yayanukula almudtarru asobeddwa bw'aba amukoze eki bw'aba amusabye Allah yanukula nnyo edduwa y'omuntu ali mu buzibu n'obeera mu buzibu n'ojjukira nti ateekeddwa okujja mu buzibu ye Allah akwanukula nnyo kubanga abantu okubeera mu bizibu oluusi kubeera bizaani Allah naye gwe wootuukidde okujjukira Allah mu mbeera ey'obuzibu n'ogamba nina kukoowoola Allah kitegeeza Allah alina kukola ki kwanukula kati Allah yanukula nnyo omuntu ali mu mbeera ey'obuzibu kyafaayo ky'omusajja abaamu Allah kumukimanyi bulungi eyafuna obuzibu n'ateegebwa ababbi ng'atadde emaali yonna ku mbalaasi ne baagala omumutemula n'abagamba mutwale emaali yonna naye mundekere obulamu ne bamugaa nti la nuriidu dammuka twagala musaayi maali tetwagala twagala kujjako mutu ne bamulemerako ne bawagala ebiso musajja n'awagala ekiso amusale n'amuga emaali yonna gitwale n'amuga nti la saagala maali njagala muki bulamu kujjako mutwe n'amuga nti daani usalli ya 4 rakaat kale kkiriza nsale era kanyanga tonnaba kunzita kyava omutemu amugamba nti salli ma bada laka zonna zoyagala saala nayo ziba 8 naye woozimalira wenkusitira n'asaala bw'aba ali ku sujuudu n'agaa nti amman yujibu almudtarra idha daa ani ajja omuntu mu buzibu bw'aba amusabye yaani oyo Allah n'amusaba n'agaa nti ya fa'alu lima yurid ya dha al-arshi al-majid n'asaba Allah nga Ibn al-Qayyim al-Jawziyya bwe yanyumya ekyafaayo ekyo Allah n'amusindikira malayika mu kifaananyi ky'omuntu ng'ekutte ekitala ono omubbi alinze kutema ono bwe yalengera omulala akutte ekitala n'ava kwona asaala ayegayira Allah n'agenda ne bambalagana n'oli n'amutta eno yali malayika
namutta. Musajja yasaala teyava mu swala, namaliriza eswala, namugaa nti gwani? Namugaa nti nze malayika mu ggulu, nvudde mu ggulu lyakumeka? Lyakuna. Bw'okoowodde erinnya lya Allah, ya fa'alu lima yurid, ya dhal arshi almajid, Allah nansindika. Era byamala omunnyonnyola n'abulawo. Kikyembadde pointi yange egamba ki? Allah yanukula nnyo omuntu ali mu buzibu, kubanga oba otegedde waliyo Allah. Abantu bwe babeera mu buzibu beerabira nnyani? Era ne bamugaa lwaki wakoze kino n'ogenda mu shiriki? N'agamba bizibu, nalemereddwa. Kati Allah ayagala nnyo, ayanukula nnyo omuntu ali mu buzibu. Buli wobeera mu buzibu n'ojjukira Allah oba omutegeera. Buli wobeera mu buzibu n'osaba Allah oba omumanyi. Buli wobeera mu buzibu mu buyinike n'ojjukira erinnya lya Allah, Allah oba omulina. Naye abantu babeera mu buzibu ne beerabira Allah. Obwavu ne bukwerabiza Allah, okunoonya omwana ne kikwerabiza Allah, n'onaaba omunnyo, n'onaaba omwetango, n'onaaba buli kye bakugamba, kubanga mbaoli mu buzibu. Weerabidde aleeta obuzibu n'abugjawo ye Allah. Kati Allah yanukula nnyo okusaba kw'omuntu ali mu mbeera ey'obuyinike. Ntegerekese ekyo kyova olaba ku miteeko gye tujja okwogera egy'okuyitamu okusaba Allah, tujja kukyogera tukiwa obudde. Embeera ey'obuyinike enkulu nnyo mu kwegayirira Allah, naye ffe tumwerabira. Tumwerabira mu mbeera ey'obuzibu, ne tumwerabira mu mbeera ey'amasanyu. Omukkiriza mu mbeera ezo tateekeddwa kuva ku Allah. Era senga omuntu afuga embeera ezo bbiri ng'ali ku Allah, Allah amwanukula. Omuntu n'afuna nnyo, n'afuna amasanyu, n'agamba munywe mulye. Ne bamugaa n'abatali basera, n'agaa nabo mubagulire bbiya, kuba akoze eki? Asanyuse. Agenda okudda wali mu mbeera eziri nnomo, naga agabadde masanyu, kyampitiriddeko. Miskiini. Omuntu ajjukirenga nnyo Allah mu mbeera ey'obuzibu ne mu mbeera ey'obuki, ey'obunaku. Omuntu n'afiirwa n'amanya nti waliyo eswala, baawe ali wali mu ddiiro, mukyala we ali wali mu ddiiro, nnyina ali wali mu ddiiro, bamugolodde ali mu ssanda, n'agenda n'asaala. Mulimu ababeera mu mbeera ezo bwe zityo nga n'eswala tagimanyi, lunaku luna ne lumuyitako. Naye ate ekisinga okunneewuunyisa, tebeerabira kulya na kunywa. Era osanga nnamwandu n'ekikopo ky'obuugi wano bw'akaaba bw'anywamu, naye ate eswala emuyitako mbu yawunze dda. N'omusanga tannasaala, ali mu kagere yeesibye ekimyu, mukyala we afudde, eswala ne zikuyitako. Naye omuntu okubeera mu mbeera bwe zityo n'ajjukira Allah, n'omulala n'agamba mundeetera akadomola nfune wuzu, omuntu oyo aba ajjukidde Allah. Omuntu oyo Allah amwanukula nnyo. Naye ffe tubeera mu mbeera bwe zityo n'ogamba byansobedde, maze ennaku 3 sisaala, kiki? Nafiiriddwa maama, taata yafudde nga sirina gasaala. Naye okulya teriyaga nti maze ennaku 3 sirya, lwakufiirwa maama, lwakufiirwa taata. Bakaaba ekikopo kiri wano, gw'okubagiza okumuwa 2,000 ateeka mu kikondoolo wano, amanyi ne bwe zikola ki? Ne ziwolaga amaga, omukyala n'ateeka mu kaleega. Bw'akaaba ndabye naye munsabire nnyo. Bakusabire nnyo, gwe okozeewo ki? Mutegedde embeera eyo? Okusaba Allah mu mbeera ey'obuki? Ey'obuzibu. Era ne mu kiseera kino bwe njagala okubasabira, nga mukadde waffe bamaze okutugamba nga wetuwulidde amawulire aga Sheikh Yahya Ramadhani Mwanje, tumusabire nnyo, naye gyali Allah amweyimirire. Allahumma hadha abduka maglubun fantasir,
اللهم هذا عبدك مغلوب فانتصر اللهم هذا عبدك مغلوب فانتصر tusaba allah mweyimirira mujje mu mbeera gyalimu era mbakubiriza tubeere n'ebigambo nga bitono ani yamusibye bamusibidde ki nsonga ki ebyo teri abimanyi muffe wabula kumuteeka muki mu dduwa allah mujje mu mbeera gyalimu n'okusabira abasiraamu n'abantu bonna allah okubateekako olukomera bangi be batwala be tutamanyi ababuzibwawo abamanyiddwa be bababeera n'amannya naye tusaba allah abateekeko bonna oluki olukomera era saagala kusukka wano olw'ebigambo ebyo bituwaliriza okudda awaka nga bukyali man khaafa adilaja buli ayeraliikirira atuuka awaka nga bukyali mukkirize nkome wano subhanaka allahumma wabihamdik ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu